Omulembe guno gwe tulimu mu tekinologiya gwa kufunza bintu ebyali ebinene okubifuula ebitono kyokka nga n'olumu birina obusobozi obukola ebintu obusinga n'ebinene. Edda essimu zaali za mu kayumba na ku mmeeza era nga zino zaali zirina waya ng'ez'amasannyalaze bwe kituuka ku nsonga ya netiwaaka. Wabula mu kukula kwa tekinologiya baleeta zino zibuli weeni nkufuna oba ez'omu ngalo nga kyokka ne zino mu kusooka zaali nnene nga bbulooka ne bagenda nga bazifunza okutuusa lwe zaafuuka entono wabula ate nga zikola ebintu bingi. Headphones zaali nnene nga zirina ne waya kyokka nga kati zino bagenzi bazitoniya mu kiseera kye kimu nga tezirina waya. Microphones zaali za waya zokka kyokka kati waliwo zi cordless. Bino n'ebirala bingi bikulaga bulungi nti omulembe gwa tekinologiya gwe tulimu baguyita gwa wireless. So nga ebintu bino byonna ekiruubirirwa ekinene kyekyokulaba nti ate awo webiri bivaawo bidda mu mubiri gw'omuntu munda na bwe kityo omuntu abeere smart nga bwe tuzze tulaba ng'essimu zibeera munda mu mibiri gy'abantu saako n'ensimbi zennyini wansi wa cashless economy. Kati ku ludda olw'ebidduka twakulaga emmotoka ezitanywa mafuta wabula nga zino zikozesa amasannyalaze oba kale katugambe okukyajinga gwe n'ovuga ekintu ekyolekedde okukuba omudiba mafuta agaludde nga kya bugagga eky'amaanyi mu nsi yonna era nga n'eggwanga lyattu lino ligabalirako bingi oluvannyuma lw'okuzuulibwa mu bitundu eby'ebunyolo. Ebidduka eby'engeri ng'eno si lugambo wabula bitaka wano mu ggwanga nga bw'olaba pikipiki zino tewali n'emu enywa mafuta okuggyako zonna okuba nga zikyajinga ku masannyalaze nga bw'olaba essimu. Nkugambye ovuga mu ngeri ya kujooga nga teweeraliikirira kintu kyonna nti akantu kanaasika. Abasajja okumanya mu mbeera yonna bakyusizza ekyeso kati ku mmotoka ezikyajinga n'amasannyalaze bavuddeyo n'enkola ey'okuba nti zino kati tezeetaagisa kuteekebwamu waya okufuna amasannyalaze nga na wano baleese enkola ya wireless amasannyalaze egafuna butereevu ng'etuusa wali charger. Ekyo manyi kikwongedde okwewuunya ensi gy'etuuse naye ate lindako nkulage kino abasajja kye bakoze kigenda okukumalira ku ddala ebyewungula. Nze nange kamwa koogera njagala okukutegeeza nti ebigambo kumpi byampeddeko ku kino. Abasajja mu ngeri y'okwanukula babadde bagamba nti yi bwe mbeera mu kkuba ate amasannyalaze ne gaggwa ku mmotoka yange oba pikipiki nkola ntya. Bakoze enguudo ezisobola okukyajinga ekidduka nga kiri ku luguudo kitambula. Enkola eno gye bayita electromagnetic induction nga kye bakola basima enguudo ne baziteekamu zi electromagnetic coils okuli amasannyalaze mu ngeri eno. Emmotoka bwetuuka ku nguudo ez'engeri ng'eno ng'amasannyalaze gaweddeko ku batule yayo kyekola essakkoyiro yayo eyali badde nga charger bwetu n'etandika okunywa amasannyalaze butereevu ng'eno bwewenyuka emisinde olwo bwewulira ng'ejjudde ate etemya ku ddereeva waayo nga naye ava ku leeni okuli amasannyalaze. Bannanga abasajja ekyamazima bakyusizza ensi era nga bino bye tulaba mu nsi ez'enjawulo gyebiri era ng'enguudo ez'engeri ng'eno zaazimbibwa dda mu mawanga okuli Bufalansa, Buyindi, Buswedi n'Amerika. Nze Ssente Zakajubi, Mukama Katonda akukuume.